okibambaze mukama kyebatwambeza buli lunaku okibambaze mukama n'abaana baabwe okibambaze mukama ne bakazi baabwe okibambaze mukama n'abazadde baabwe obasogonyole taata obasogonyole abalwana n'omulimu ogubakomerererwa obasogonyole abalwanagana n'omulimu ogubakomerererwa obasogonyole abalwanagana ne saddaaka tusangula amaziga tewebaka mukama tewebaka taata tukwegayiridde twagala kuzimba nyumayo twagala kuzimba Pentagoni mukama emiryango gy'amagombe giggale ne bananyini gyo baziike emiryango gy'amagombe giggale ne bananyini gyo baziike bayigganye abali mu Uganda n'abali ebweru bayigganye kabaka w'abakabaka entiisa yetandika okubakutula entiisa y'omukama etandika okubakutula entiisa y'omukama etandika okubakutula Zaburi ya 35 n'eya 19 taata zibegundeko namba zibegundeko namba mukama zibegundeko namba yolesa obusungu bwo tosirika mukama yolesa obusungu bwo bano sibakulokoka bano balabe bo bano sibakulokoka bano balabe bakkanisa bujingo omulaba olaba bujingo bwatu kuba malise wa Katonda mbo tetujja kulokoka tuli balabe ba Katonda omulaba bwatu kolako malisi Katonda nze sisobola kuba mulabewo olaba katukolako malisi mbufe tetuli ba kulokoka tuli balabe ba Katonda nze sibangako mulabe wa Katonda Katonda nyimirira waneeno bujinga mpaayiriza abo babujingo bayina malisi twagala Pentagoni tusaba njuyo mukama buli lwe tukola live tusaba njuyo musajja wa Katonda sente z'ennyumba yazizimbiramu omugwisiri mukama Katonda fe tuyimirira wano maaso mu bukamera buneno bujingo bwayagala butuoche nga tubanje ennyumba y'omukama tetubangako balabe b'omukama naye musajja wa Katonda sente z'ennyumba yo yazizimbiramu omuzina mukama fe tetubangako balabe b'omukama wabula twagala kimu Pentagoni fe tubanja njuyo mukama kabaka w'abakabaka tugende maaso ne Sara gye batusabiranga bwe tugizaayo tuzaayo Sara kulokoka bano balabe bo mujagana tubitegeera nkola abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okulemererwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okulemererwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana twabaganya kujjukirwa ne mu nsi eno twabaganya kujjukirwa n'amannya gaabwe naffe wano tusabewo abalemesa bannayuganda okufuna enkyukakyuka oluvannyuma lw'okubonaabonyezebwa basuule mu ntaana mukama bonna abayimiridde mu kkubo ly'enkyukakyuka basuule mu ntaana mukama buli yenna kaabe nga yefuula omusajja wa Katonda basuule mu ntaana mukama abeerimbise mu linnya ly'omukama ne babbiramu abantu abali desperate mukama basuule mu ntaana tuba tugizaayo Sara ku Sara pressure ku pressure yes bannange ono ng'akedde okuwoloma atiriikira nno kwani tuva mu bizibu nga batuuza mu bizibu ekimala mukama golokoka tandika okutirimbula golokoka tandika okutugumbula gavumenti gye wenyumiririzaamu mwotiriikira otyo otibulira kwani mukwano nga n'abali mu makomera ababaddemu emyaka tebannawoloma batyo nga bw'owoloma walabyeki olwo tukulinyisizza nnyo sukaali abali mu makomera abantu be banyigiririza emyaka tebannatiiriika batyo nga bw'otiiriika gw'otiiriika mu gavumenti gye wenyumiririzaamu ng'ovuga Lexus mu nnyumba enjeru ttuku mw'osula ng'olinawo golofa endala gye waleka mbu kati otiiriika twakukoze eki twabadde so Mr.
save your tears for future cry. Nze nkubulidde. Toyonoona maziga. Do you see how my eyes are tired? Kitegeeza seebaka siwummula kimala. Mubimu ku binfudde bize ye fayire eno. Wasasula bannamawulire bangi baleme bipublishinga bakole ki nosasula sene nyingi. Fayire eri ku mmeeza yange mubirimu ku byendiko ebinfudde bize. Okubeera nga seebaka ndi ku fayire eyo ndi mu kugiyita mu ndabe butya bwe ngendo gituusa ku bantu bategeere bujingo yaani bategeere Pentagon lwaki tezimbwa. Yes, bino biri mu kooti, fayire yene eri mu kooti naye kati ojja kwebuuza yantuuseeko etya. Ojja kakasa kati bw'oba obadde okyaworoma eri twali mu season 1 mwobadde oworomera tugenda mu season 2 kati bw'oba oworoma kati simanyi gye tunaamaliririza bw'onaabeera. Oyina n'ekeegyo abali mu makomera ababaddemu emyaka tebannakaaba bati gwe ssebo okaaba ng'olina ne ssente za Pentagon gy'otannaba kuzimba okaabiramu ssente mu Lexus mu nnyumba enjeru gwe nzija gwe tandika bw'oba osaba ssaala sulanga osaba mu lunaku sabire essaawa 6 osobola okulanga Katonda anoonyaawo akabanga waanaakwanuukulira kuba naageza n'atakwanukula by'osaba mirambo gino kugwa. Allah gino emirambo nga teginnagwa gigwa n'omuntu. Kati wait for it, it's coming. I'm out. Yes, Alejo. Nze kyemmanyi bwe tuba nga bitwalaba mu firimu ne bye tusoma mu Bible nga bwe biri. Sala tesobola kukola. Tesobola. Kubanga Yesu yagamba ku musalaba nga bamaze omubonyaabonya bamaze okukola buli kimu n'agamba basonyiwe tebamanyi kye bakola. Oba okitegeera. Era naffe bwe twogera ku basumba mukole nga Yesu basonyiwe tebamanyi kye bakola. Naye maama sala ya musumba yabadde endalamu amaka gaabwe galeme kuvaamu bafu. Pasita kati awo okwagala kwa Mukama kuvaawo awo mukwano kubanga ffe twasoma nze pozi nga musumba byatusomesa byebifu. God is love. God is love. Katonda kwagala. Bw'ovaayo n'ogamba nti amaka gaabwe galeme vaamu bafu. Sala ya pastor saagenze nayo saajagadde. And I don't agree nti omuntu wakola ekibi naawe omukola kibi. Akola ekibi mukola ekirungi. Mpozi Bible zetusoma nga za njawulo. Nga nsoma y'abalokole nga abalala basoma y'Abaseventh Day y'Abakatuliki. Naye nga Katonda kwagala. Era omusumba nze saakutegedde. Awo saakutegedde. Maka gaabwe galeme vaamu bafu. Bannange nga tuvudde ku ssaala ya Pastor Bujingo.